أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تند مجف بسغرغا واتشتي والله تزاكوكم سيراكم بك محمد صلى الله عليه وسلم أيتوا وكرزا balungi nakula tulayibuuzo barakallahu fikum mwenna ababuuziza mukkirize tandikene shekhe waffe yatubuuza n'atugamba nti singa abalimu ebikajjo bye sujju nakati watermeloni abaffe byo bivaamu bitya zaka kyamazima ekituufu zaka w'ebibala sigimanyi fa amma zaka gye tumanyi eba zaka ya mpeke ebibala simanyi bute ebigibwamu zaka naye biidhinillah kadde wange wekitiibwa sawokkirize ekibuuzo kyo njira nkitereka nga bwe nkinoonyerezaako bi'awnihi tabaraka wa ta'ala ntyo okukiddamu nga sikimanyi barakallahu fika wajazakallahu khayra wassalamu alaikum bismillah alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah abuuza n'agamba nti obusiraamu boogera butya ku mukazi senga aba afudde n'olubuto n'agamba nti is she buried with the baby with the pregnancy otaba baby luba lubuto oba it is removed wabillahi tawfiki wallahu ta'ala a'la wa alam nkyala senga aba afudde ng'ali lubuto olubuto terumugibwamu terusalibwa ziikibwa nalwo fa amma senga aba abadde ng'afudde azaala ng'omwana abadde amaze okufulumako ekitundu amugibwamu naye bw'aba ng'afiiridde munda tewali bwetaavu bwa kubonyaabonya mufu nti mumusala omuggyemu omwana nedda era kifaanagane nti ne waaba abadde yakalufuna obanga lukuze obanga lutya tulumulekamu abalibwa nti afudde shahida afudde muzira tasalwa kujjamu lubuto olwo tulumulekamu okujjako bw'aba afudde azaala ng'omwana abadde afulumyeko neweguba mugulugumu neweguba mutwe neweziba nviiri omwana ajjibwamu kuba aba amaze okulaga obufu bw'okukola ki bw'okufuluma naye senga aba abadde akyali munda ng'asigaddemu tukitegeera nti omukyala afudde n'omwana afudde asobola osalibwa tandika nti omukyala afudde naye omwana akyali mulamu awo asalibwa ajjibemu omwana oyo tukitegeera nti omukyala afudde n'olubuto lwa myezi 4-5 terunatuuka kuvaamu yadde okukola ki tubireka wabillahi tawfiiki wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ilayhi thawab wa barakallahu fikum naam bismillah alhamdulillah wa salatu wassalam ala rasulillah abuuza agamba nti abaffe kikkirizibwa omuntu senga afa nga si musira muyita omukafiri omugamba nti allah yubashiruhu binnar wa kitiibwa allah amusanyuse n'omuliro kigambo ekyo yuqaalu kyogerwa naye nga tekiva ku mubaka sallallahu alayhi wasallam fa innama tugamba nti qawlun yuqaalu kigambo ekyogerwa nga kaida wega nti almafhum la yufaham walma'luf la yu'rafu ekimanyiddwa tekinnyonnyolwa ng'eri ekinnyonnyole bwe kiteetaagisa munnyonnyosi kimanyiddwa ng'omubaka sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti man maata wa huwa yashhadu annahu la ilaha illa allah dakhala aljanna yenna afanga akakasa nti wakitiibwa allah yasinzibwa mu bwomu bwe bwakuyingizibwa mu jjana kakati ekinyume kyakyo kitegeeza ki nti wa man maata wa huwa yushaqi ala annahu yenna afa ng'ayinamu okubuusabuusa nti wakitiibwa allah yasinzibwa mu bwomu bwe dakhala annaaru bwakuyingira muliro kati antaqula lahu au laha okubeera ng'omugambako nti allah yubashiruhu binnar wakitiibwa allah musanyuse n'omuliro n'obutakimugamba byonna bifaanagana kubanga ye khalida nnaara era bayita bakhalidi naari wakubeera mu ggo lubeerera na lubeerera akyogedde taba takoze zambi nala kyogedde aba akirese aba takoze zambi fa innama ekisaana okuba nga tukyogera oleke kyogera mu nkuyanja yaabo bannyini bo bafudde balole bali mu kukaano gati oyobanga nalenda allah tusanyuse n'omuliro
kitwogero kibikabikako tugamba nti Allah musanyuse n'ebye yakola bambi. Ffe tukimanya nti bye yakola ki yali gamugattako plus. Kutegedde akantu ako muganda wange mu mbeera eya hikima bw'obeera oli mu bbo ekyogera bwennyini bajja kuddamu amiina baga nti Allah musanyuse n'ebye yakola bambi ng'okibaliraawo. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ilayhi thawabu wa barakallahu fikum. Bismillah alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Kadde wange walungi barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra. Sisabuuza naga nti Zamzam zikirizibwa amazzi ga Zamzam ogongeramu amazzi amalala nga tukola ku mazzi aga rukuya. Nedda rukuya nga rukuya ekidomola ekisomedde ekimu ekya rukuya kisobola okukola ku bidomola 6 ebirala. Fa innama bw'abeera nga Zamzam it is a pure natural water. Nga bwe gali ago gennyini bwe gato bwe gaatondebwa. Saate Zamzam saate rukuya tukwata amazzi gonna mu bwannakyo bwago ne tugasomera mu Qur'ani n'edduwa. Kati Zamzam bw'omwongeramu amazzi amalala obeera omudayiriutinze wagamba omwonoonye. Naye ate bw'omwongeramu Zamzam ne tekirina buzibu. Tufuna ekyokulabirako gonna ga mafuta, parafini mafuta ne petro mafuta. Senga petro mugattamu parafini kitegeeza oba obyonoonye ne bw'ato Zamzam bwe tuba tukitwala. Ekyokubiri ogambye nti omuntu bwe yeetuga agambibwa kigambo ki? Tuwale kigambo kye yawulidde ku muntu yeetuga nti nga mpulira Abawarabu bagamba nti halluq. Al-uluqu kitegeeza mumiro. Al-uluqu kitegeeza mumiro. Kati wano we yeetuga baba mugamba kibaloga nti kuba omumiro oba bikomyewo weegoge. Oli kino kimutuze bamugamba salama magezi okyegoga gati halluq. Gakola otya kifulumye kyegoge kifulume kuba kikutta omumiro. Sinti kigambo kya nabbi mbeera kigambo ekikozesebwa Abawarabu nga Abawarabu kali kya balina ebigambo bye boogera bingi so sinti yeddiini. Okuba Omuwarabu si yeddiini era sinti Omuwarabu kyakola nti ky'ekyobusiraamu no please. Bo bakola bikola ebyabwe nakyo volaba nabo obusiraamu agenda n'asoma busome nga ffe ate nga mu bba batabusomye bangi nnyo. Era mwanyinaze wona kwata ku ekyo nti Omuwarabu yakoze kyo nange n'ekikola. Omuwarabu agambye bw'atya ababyogera bwogezi halluq kiba kubeera nti byegoge. Kyokubiri ogambye omuntu bw'ayasimula kimanyiddwa byonna ebyogerwa si bituufu. Waliwo ogamba extia enyasimula za njawulo. Waliwo asimula extia, waliwo asimula kyo, waliwo asimula ki, waliwo asimula ki. Amakulu ekikulu nti ayasimudde. Okwasimula kwa njawulo kuyina erinnya limu kwasimula. Fa innama ekitugatta ffenna buli yasimudde mu kwasimula kwe gamba nti alhamdulillah. Ayogedde ekitala alhamdulillah aba ali ku bibye. Please tuddamu naga nti Omuwarabu bw'ayasimula akola bw'ati oli kali kyanga ye ng'omuntu. N'abanubbi be basimula balina bye bakola. N'Abanyarwanda be basimula balina bye bakola ng'Abanyarwanda. N'Abaganda bwe basimula balina bye bakola ng'Abaganda. Ekitugatta busiraamu Omuwarabu ng'Obuwarabu kalikya naye obusiraamu obusomwa busomwe ne butegeerebwa. Kati abatabusoma bangi nga Bawarabu beeru boogera Oluwarabu boogera Oluhammiya lwowulira ng'Oluwarabu. Tegedde ekigambo ekyo kale byonna si bituufu. Ekituufu ayasimudde agambe nti alhamdulillah wama yalayhi fi jambi yaqulu yarhamukallah neiba mulenda agambe nti yarhamukallah yaddemu nti yahadikumullah wa yuslih balakum. Tekirina kukyuka kwala kwonna okuggyako bwe kityo bwe kino bbeera nga kyogerebwa. Wallahu ta'ala ala wa alam wa ilayhi thawab. Bismillah alhamdulillah wa salatu wassalam ala rasulillah. Alhamdulillah tukyali kiriya nga bw'otugambye era nga naye bw'oli kiriya tusaba kitiibwa Allah akkirize atuwe ebisinga okuba birungi ya rabbi allahumma amina. Ekibuzo ky'obuuziza ekikwata ku hakiika nti hakiika nzikirizibwa mulenzi alina salibwa embuzi 2 oba endiga 2 oba ente 2 oba engamiya 2. Abaffe kiriko akalombolombo nti bwe ziba zombi nkazi zibe nkazi bwe ziba nnume zibe nnume tekiriko kalombolombo. Ekikulu kuba nti zonna nsolo eziriibwa
ngamiya oba zombi nkazi oba mu nkazi emu nnume tekirayo bawona kinangeri n'ente bwekityo n'embuzi n'endiga wamashakala dhalika byonna weebityo ate ekyokubiri nti abaffe senga manna zaala abaana 7 13 abaana abo bonna nga saabasalira akiika abange nsobola obbakwata nenga nti abaana 10 nabanaze ente 2 abaana 7 ente emu nembasalira lumu nti nedda hakiika ensolo ziba 2 ku mwana omulenzi omuwala emu bw'ogamba nti nte emu oyo nga tuga nti oyo omuwala omu gw'osalidde abalala 6 nabo bujja basalira lwabwe ekikkirizibwa okwegatta kiri eki dhuhiya kuyidi okusala kw'okuyidi kwokka wetwegattira mu nte oba engamiya n'ebisigadde hakiika bw'osalawo nti ogenda kusala engamiya omwana omulenzi osobola osala engamiya emu n'embuzi emu omwana omulenzi omusalidde ensolo 2 era osobola osala ente emu n'endiga emu omusalidde ente 2 ensolo 2 omwana omulenzi bw'ogamba nti engamiya 2 omwana omulenzi bw'ogamba nti ente 2 omwana omulenzi bw'ogamba nti embuzi 2 omwana omulenzi bw'ogamba nti endiga 2 omwana omulenzi osobola okusala endiga emu n'ente emu n'embuzi emu n'osobola omusalidde ensolo 2 omulala asalibwa 2 kiva ne mu kusika afuna emigabo 2 olwaki bw'ekitibwa Allah bw'atu beeyagala ku lw'ensonga hikima ezimu ku hikima ezirimu nti omulenzi ono yaliko mas'uliyatul mu'natul usra embeera y'obuyambi bw'awaka bwonna esigamira ku musajja tubala omusajja yategeka butebwana wasa omukyala we wawanda amusuza biki byanamuza kibyanamwambaza ebyokuba nti kati ensi eyo noonesi bakyala bakenda bagenda ne bavuga booda n'abasajja bwe batu tekitujjaako kuba nti ekyo obusiraamu bwito bwakiteekateeka kyobalaba abakyala abawasa bakyala bafumbirwa abasajja ne abawasa newakubadde nti ojja kusanga banakyeyombekedde embuzi nawasayo akavubuka kange byonna bisigala biri bweru wa busiraamu sajja kyava afuna ebintu 2 mu kusalibwa akiika ne mu kubeera nga mwana wattu basika oluvannyuma lw'okubawo kw'omuntu abavuddewo wallahu taala ala wa alam wa ilayhi thawab wa barakallahu fikum alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah kibuuzo ekyokubiri agambye nti bwe tuba mu swala tukkirizibwa kukolera mu byokola biri bweru wa swala ebiyinza okufaanagana ng'omuzannyo naye bafisa ngamba nina ssenyiga ekifuba nzikizibwa osala n'akatambaala oba tesho nga nsobola okweyonja nayo tekirimbwa haramu ku mbeera y'okuba nti imma ofunye ekinakuwaza okukolola gyeyo akatambaala n'ofujjamu n'ozza mu nsawo okubanga emnyiragize okusinirizinga tekigaanibwa baka sallallahu alaihi wasallam yakolanga obuntu obutonotono ng'ali mu swala tulabeeko sunna emu gye yasala ekiro nga mama Aisha yeebaseewo bw'ati omubaka bwe lwajja okuvunama ng'amukoonako mama Aisha ng'afunya ku magulu omubaka ng'avunama bw'eringayo emikokimeerako era ng'akola ki era ng'amukoonako ng'addamu yeegolola bulungi kimu gwe tulaga nti omuntu agaanibwa kukola buntu butonotono obukolebwa mu swala kasita aba nga tabiwadde birowoozo bya kumujja mu swala okkirizibwa katambaala n'osangula eminyiro leka gireka kuyiika tojja nakuwaza b'osala nabo obeere nga gikulukutako gayo ngisangula gyeyo akatambaala sangula bulungi za mu nsawo nyiza wallahu taala ala wa alamu ilayhi thawab bismillah alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah abuza nagenda tuwatusala eswala okukundama ku maviivi ebigambo ebyogerwawo birina okwogerwa oba omubaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti sallu kama raaitumuni usalli musaale nga bwe mulabye ensaala omubaka sallallahu alaihi wasallam yebisomanga waliwo edduwa nyingi esomebwawo jasangawo subuhul qudus rabbuna wa rabbul malaikati warruhu subhana rabbiyal azim wa bihamdi zonna dduwa nyingi ezoogerwawo ogambye nti bano
naddala Abapakistani seeka n'Abayindi n'Ababangladesh ku maviivi akola obukonyi tipu n'addukawo. Mbaka yabuuza nti omanyi omuntu ayitibwa omubbi omukumpanya? Soba ne bagamba nti aliwa ya Rasulallah, n'abagamba nti nno man yakhinu fi salati, yo yeyeekumpanya mu swala ye. Fi maana al-aya fi maana al-hadith, makulu ga hadithi tiyona sigireese naye ye muntu abeera nga abujjirira swala ye. Akonako bukonya ayingewo kebujja mu bulo tip salamu alaykum ngayimuka agenda. Yensala z'Abayina Pakistan sekero si ddiini, babikola jaharan lwa butamanya. Essala omuntu alina ogitebeekera ku kiyungu, ababirese abakirese lwa butamanya. Era bo akona obukonyi bwati bwetuunama n'avaawo naye nga essala ye kyekiri kyagambye nti fa in wujidat naaqisa, bwe nasangibwa nga nkendeevu erina ebitoboto biwalekangamu, solo wagibeerangamu alifatu esomu aya 2 alhamdulillahi ebyo ng'avaawo be otwebasalira ddala ebigoba bojja bibojje omugamba mbu yogera bulungi bwaduuka mu sola noga nti sola yebiki eyo sola ebanfu era ebasaala ebyo yahe tebikulowooza nti ebigambo ebyo nga boye bamanyi nnyo Oluwarabu akyekanuza byogera mu proverbs oba mu short forms. Nedda, tebinaamu short cut ne proverb yadde n'emu, birina kwogerawo ebityo atabyogedde eswala yejja kufa. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ilayhi thawab. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Waliwo emisaala egiba nga giriko Kaaba, naye kiri kitya singa mba nsaala omusaala ogwo nenguteekawo bil aks, nenguteekawo kyennyume, ngenda okulaba nga swala ngimala naye ng'ate owali Kaaba wenyimiridde. Barakallahu fika mukadde wange, ekibuzo kikulu. Bwe tuba tusaala tetunuulira Kaaba, bwe tuba tusaala tetutunuulira Kaaba wabula twolekera eri Kaaba. Tetutunuulira Kaaba wabula twolekera eri Kaaba. Kati wano omusaalo guno embeera yonna gy'oba ogutaddewo ekyebbeeyi kubanga oyolekedde mu Kaaba obanga otunudde mu kibula obanga ekyenyi kyo kyolese mu buufu obwa Kaaba, so si nti nga bweri wano ku musaalo gy'olina otunuulira. Ekyo munnange nedda, wabula twolekera kibula gye kiri nga tukakasa bulungi mu ekibula gye kiri bwe buufu obwa Kaaba gyeyolekedde. Kano zirabika nkwanukudde muganda wange w'ekitiibwa. Wabarakallahu fiika wa jazakallahu khayra. Tekirina buzibu byonna. Kaaba eba eri ku musaalo weebeera eri, oba ogitunuzza bigere oba wa, kasa kiba nga kisigadde gwe otunudde mu kibula gwe nga gwe, ebyana byonna tebirina buzibu. Wabarakallahu fiika. Allahu fiika wa jazakillahu khayra. Abuuliza n'agamba nti sugida sugida ekwatawa eri. Allahu akbar. Manyi nazo nansonyiwa naye kino kinnyumidde. Munange sugida bakitiibwa Allah agiwa omuntu w'aba ayagadde, naye nga obuufu bwayo obukakafu bwe wobeera nga wovunnamira. Esugida ekwata ku maviivi, kuba amaviivi ogateekawo ng'ovunnama. Sugida neekwata wano kugulu wakati w'akakongovule ne kino ekigere ky'otuulisa. Sugida ekwatawo. Sugida ekwata kakongovule. Sugida ekwata mu feesi, naye nga si kyatteeka. Solusalira emyaka 4 nga ku kakongovule ko tekuli sugida, nga ne mu feesi temuli sugida. Allah agiwa gw'aba yagadde nga kirabo. Eriyo abeetuminkiriza ne baga nti omuntu obutamera sugida kamu kubonera akalaga nti eswala ze mmye
nedda wakitibwa Allah ajogwa bayagadde bangi naddala abeeru basaala naye nga tebalina swigida lwaki Allah batayagadde gimuwa ekyomufeesi ate ogamba nti kasiteemera wano nga mu nviiri kamukubolera akalaga nti oyo tateekawo kyenyi nnyindo ye bulungi oyinza obba omutuufu mu ngeri omwenda oba endala teswigida okumera mu nviiri kitulaga nti oli waba muswala omutwe agusimba bulamba ennyindo tekoona ku ttaka naye kisinziira ku nkula y'ekyenyi kyo olwogo gyosanga mu kyenyi kyonna kijjudde swigida nga omuntu olaba nga alina swigida 3 mu kyenyi kimu waliwo abanga alina emu waliwo atalina waliwo gwezimba ng'eringa ngwe bakubawo engolo waliwo alimuhimu kisinziira ku nkula ya feesi yo wabarakallahu fiik wajazakillahu khayra swigida siteeka ti buli omu agimera Allah agiwa mbuyu muntu nga kirabo wallahu ta'ala a'ala وأعلم وإليه التواب. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فاوزا انتي مبقى صلى الله عليه وسلم وكتب الله يموفنا ناكو لفن يمروا بچالابي أبابيري اتشافا كده مسوى التحريم الله ويامو قنبلاتي يا أيها النبي لما تحلم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك ويقول النبي لواتي أو حراميسا وزيزا كيش الله تياكو كيريزا غونون يوكو سيميسا بچالابو مبكا صلى الله عليه وسلم ييتانجي ماما زينب nga mkyala wetuba Zainabu amufumbira yakanyama kembuzi era nga akaagala nnyo luyabairanga anaasulayo nga kamuwoomera nnyo mbaka ebiseera ebimu yayitangayo agenda alye kanyama ako amala agende ekiwa bakyala abalala era wano kitegeera nga olukwe balusingamu omukyala ayitibwa Aisha radhiyallahu anha ne munne mwana ne bamugamba nti buli yajja engobe nga bamugamba nti semberayo owunya biki ebyo byolidde wabiridde wayye biki ebyo ebikuunyako semberayo mbaka sallallahu alayhi wasallam olwokuba nti yali abaagala nnyo n'aga nti kaakati embuzi sijja kuddiramu ddala girya n'agiharamisa n'agizira bawolozera embuzi bw'atyo wakitiibwa Allah n'abeera nga yamugaa nti owange nabbi lima tuhallim ma ahalla Allahu laka lwaki weeziyizaako wakitiibwa Allah kyakulabeera nga akifuula halaali tabtaghi marudati azwajik lwakuba onoonya kusiimisa bakyala bo mukyala Nabi sallallahu alaihi wasallam yabategeeza era bambuuza ekibuuzo nti man amba'aka ani yabikutegeezezza tubaye tulukaluka oleke oli aleke tuyitako aleke ebbanga atusinga nabaga nti yantegeeza wakitiibwa Allah alimul ghaibi mwana wattu ne babeera nga abeerenza wakitiibwa Allah ku lw'olukwe lwabwe lwe baaluka wallahu ta'ala a'ala wa a'lam wa ilayhi thawab kweko okuddibwamu ku muganda wange ku kibuuzo kyo ekya suratu at-tahrim wa barakallahu fiik wa jazakillahu khayr. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah. Mwenyina fawuza musenga mba maze okusala senga mba nsala afwan nga maze al-Fatiha alhamdu gimazeeyo paka ku waraddallin amin naye ne neerabira okusoma essuula endala abaffe wenjukira nga nvudde ku roko oba ku maviivi nzireyo waggulu ngisome oba okwanukula wabillahi alhamdu walmilla nti bw'obeera nga omaze okusoma alhamdu tekikuvunaanibwako kusoma ssuula ndala laisa biwajib fa innama hiya min sunna si kyabwateeka wabula kibalibwa mu bya sunna omuntu byayinza okukola ng'ali mu ssala ekyetteeka kwe kusoma al-Fatiha alhamdu nga watugamba afdalu salatu wassalamu tira salatu liman la fatihatu laha talina swala atasomye suratu al-Fatiha nabwe kityo zino essuula endala sizateeka oyongeddeko n'ogaa nti ate singa mba nina gye nsoma ne ntuuka makkati ne ngyerabiramu abangi
ninawo ka chance wensobola okusomerayo essuula endala oba njiddemu buto bw'osoma si kyateeka omumalako essuula kyateeka alifatiha yokka bw'obadde ng'osoma essuula n'otuuka wakati wa aya ne weerabira ebiddako bw'ogenda ku maviivi oba ku rukuu tofuna musango ekisooka weerabidde ekyokubiri yagamba wa kitiibwa Allah fakrahu ma tayassaru min alqur'ani soma ekikwanguyidde mu Qur'ani bw'otuba mu kitabo ekya Sheikh Abu Ubaida rahimahullah ekiyitibwa Aqta' al-Musallin etulaga ng'ezimu ku nsobi z'abasaaze ze bakola ye muntu okuba ng'abadde ali mu ssala alina essuula gy'asoma ssuula eyo n'emulema yakozesa ekigambo nti warafadha minhu n'abeera nga alemesebwa tasobola gimalako yadde okweyongerayo yadde okudda emabegasike amakulu n'agyerabira n'abeera ng'asikambulayo essuula endala n'agireeta mbu azibikire tebagambangako nti eno gy'oteekawo yejjuliriza eyo la wallah fa innama ekyebbeeyi wokakasa nti obyerabidde oweddeyo okomye genda ku maviivi nsobi nnene olyasomye alina waatuuse n'akutulawo n'asirika n'avuya wemuwulira adduse kul huwa allahu ahad ani yaga nti yezibikira wali kinkubawo kiraka la wallah fakirahu ma tayassara min alquran soma ekikwanguyidde wokakasa nti obyerabidde biganye genda ku maviivi ekyetteeka okimaze alifatiha barakallahu fika jazakallahu khayra wallahu ta'ala a'la وأعلم وإليه ثواب لله والصلاة والسلام على رسول الله من بجابوزا تلين يا أثماني نإمراني كتجيزاتي أقو أسماء الأعجمي من يقاتي نمالونغو ngawo tayinza kumbulira miningi ya nsoboga ne miningi ya kizito miningi ya mutebi gonna manya gabika nabwe kityo Othmani lya kika Aliyu linnya lya kika Faru linnya lya kika Imrani linnya lya kika Afani linnya lya kika n'amalala mangi kati tusembere mpola tubuuze tetugenderera kyo tuma ebika by'Abawarabu abaana baffe n'otuma Imrani okitegedde n'otuma Othmani n'otuma Shaghaf ano yina makula malungi naye kati tulaba gano abiri Othmani ne Imrani gobuuzizza yatugamba afdal salatu wassalamu nti tusime tasumu wasuma tutuume tuyitibwe amannya amalungi n'atuwa n'ensonga n'agaa nti addamu rasas omusaayi oba amannya ebituyitibwa bigoberera kibalaba nga bw'ogattagattamu ekikuyitwa nze ndi mumativu nakyo ate ggwe era buli omu alaba ng'erinnya eri musaana era yalifaanana tulaba akantu ako kale bwe kityo erinnya Imrani tulijja ku musajja eyazaala omukyala ayitibwa Maryam binti Imran kutegeddaako nga Maryam ye maama wa Nabbi Isa alayhi salatu wassalam kitaawe ayitibwa Imrani kati Imrani obulongoofu bwe n'okubeera nga yali musajja waggonjibwa mwanjulukufu mu maaso ga wakitiibwa Allah n'abantu bawangala nabo natubeera nga naffe twajjamu erinnya erya Imrani ogituuma n'erinnya erya Hannatu liba nga lituumibwa nga ye maama wa Maryam lwa bulongoofu bwabwe ne wakitiibwa Allah n'atuuka obbanga yabatunyumizaako ne batumbwa n'essuula nnamba suratu al-Imrani essuula eyitibwa ey'abantu oba ab'ennyumba ba Imrani enya Othmani tulijja kusoma wakiwa Muhammadun sallallahu alayhi wasallam ayitibwa Othmani bun Affani radiyallahu anhu olw'embeera gye yeeyisangamu n'eggonjebwaze kwe tutuumira erinnya eryo nga lwaki tuba tutuma be tugayita nga tusaba wakitiibwa Allah abawe obuufu bw'obulongoofu bw'abo amannya ge basikidde oba ge batuumiddwa wabillahi alhamdu walmilla barakallahu fiikum wa jazakumullahu
خيرا. نعم. الحمد لله كافي والصلاة والسلام على الشافي محمد الأمين أفضل الله الصلاة والسلام عليه. muganda wange ekyo ky'obuuza kya bbeeyi kikulu nnyo. Musiraamu bw'afa tugamba nti inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. N'ebigambo ebirala bingi bye twogera eri munnaffe afudde. Abaffe kiri kitya naffe senga tubeera into the civilization nga tubeera civilized, omanyi tuli mu nsi ya global world mwenkanonkano. Kati batubikira nti Abdallah afudde ntuvuga nti oh Abdallah rest in peace astaghfirullahi wa na'udhu billahi min jahali dhalika. Sallallahu taso obujigo faragana wewe temuganda wange okijjawa. Eyo lwaki tukoppereza, lwaki tuyingiriza ebintu ebitatukwatako. Oyengejja okwogedde mu abbreviation noga nti RIP gwe nookagamba nti rest in peace. Nze ate nkafunula bwenti nti residence card in punishment areas. Oleka resident card in punishment areas wewala gambo ekyange kifu kityange kiba kifu lwaki wewala kasengi kikyo mbu kye kituufu mbu rest in peace. Muganda wange nedda abasiraamu al islamu diinu wa dawulu tuyina ebitufuga mpaka kiyabaga nti lakum diinukum waliyadin. Muyina enkola yammwe nange nina enkola yange ey'obusiraamu. You have your formula and I have my formula. You have your system and I have my system. Buli obusaidi eyina ebyayo. Kyatuga nti man ghashana falaysa minna. Yenna tukopperereza ebintu n'obikopperya obireeta eno soli wa muffe. Nkadde wanda kikkirizibwa kukoppereza bintu by'okoppye n'ojja obikakatike mu busiraamu nti lwakuba bali tebatukwatirako yadde n'akatono. enkolagana yaffe nabo erina kubeera oli otya gyendi kugulangana kutundagana naye ebikolagana n'okusinza Allah bo balina enkola zaabwe endala, naffe tulina ezaffe endala. We are big dealers, tunoonya jjana. They are small dealers, banoonya muliro. Tegedde ekigambo ekyo tetukkirizibwa wadde n'eddakiika. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Abuzza n'agamba muganda waffe nti singa omwana aba atuuse ofumbirwa buli kimu weekiri ayina omulenzi we amahale bagateesezzaako taata n'asaba ebizibu njagala emmotoka ebyamulema byonna mu buvubuka bwe bikola ng'akakasiza ddala nti byonna muwala we gw'ajja obbifunirako. Gamba ng'emmotoka, firiigi, ente, ekyapa, ennyumba n'ebisigadde. Abaffe nkole ntya omuwala onzikirizibwa omwesonyiwa? Muganda wange obuuza ekibuuzo ekyangu ekizibu. Kati ogaa nti nzikirizibwa omwesonyiwa otaddewo kiremya. Negugamba nti ye mwesonyiwe nga naawe ogamba nti waayi kyeka yaŋŋambye nkwesonyiwe era nkwesonyiye baayi. Si bwe biba. Ekyokukola ekyangu bwe tugamba nti mwesonyiwe nga tutagamba nti mutandike tosobola mwesonyiwa. Naye ekyokukola ekyangu funayo abasajja bakulu banne bagende boogere ne muzeeyi taata bamunnyonnyole oba oliawo amanye ensonga lwaki muzze okumutegeeza okumusaba afuuke mukyalawo. Aleke kusaba bintu bireme. Obusiraamu butukubiriza nnyo twala ebirabo gye tuwasa ne tubatwalirayo ebirabo nga biyitibwa hadiya lahum, ebyokubayozaayoza. Mwebale mutukuumira, mwebale. Naye ate ebisukkuluma obungi obusiraamu bugamba nti mujja kuggulira omulyango ogutali mwangu gwa kuggalira. Abavubuka ensangi zino basooka kwenda abazadde mwana wattu ebansobi nnene. Mpaka yaga nti idha ataakum ma taradhawna min diinihi wa urqi, bw'abajjiranga yenna gw'olabanga empisa ze masha Allah
obusiraamu bwa alhamdulillah nga yagala kuwasa muwala we mumuwe. Naye abasinga era nga bavubuka saba Allah bataasa embeera bwetyo. Mwana wattu tusiima omuwala olujja ne bamugamba nti jangu kwajula tumukuwe mu mateeka ng'agamba nti bwe mukoze ng'asooka mmwendako ate abakadde bakwewuunyisa. Omuntu aze emirembe bamumumma naye bw'amwendako bamukubira essimu ggwe ssebo gy'okimye mukazi wo oba basindisewa yaafe. Kale muwadde nga bukyali talaba nti abaakusinga. Nobaga Allah watere mbaraka muteesa mahale gammwe otwale mukyala wo naye tukubanja okudda otwetere ebirabo tubirye. Birabo ki bye banaabasobodde? Waliwo ayinza okumutuwa omulala ayina bba kitaawe bwe yeerema tumutumira basajja bakulu ne bamukkakkanya bwe yeerema nga tukisalira amagezi wabillahi alhamdu walmilla. Tudduke waseeka mbu abagatte awo seeka talinaawo mulyango. Taata w'omuwala yayina omulyango naye ng'ebintu abaabisabye jahiran mbeera ya butamanya naki kyaliko. Wabarakallahu fikum. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mwanyinafe abuuza agamba nti ennaaba zino zinaabwa zitya? Ennaaba esooka eya janaba ye muntu okubeera nga beesaddaakidde omufumbo agenzeko ewa munne mashallah. Ennaaba ey'okubiri yeya haidhi omukyala nga ava mu nsonga zaabwe ezaddamu shahariya. Ennaaba ey'okusatu ey'omukyala okubanga ava mu nifaasi atukuddwa oluvannyuma lw'obwannakawere bwe. Ennaaba ey'okuna ye muntu okubeera nga asiramuse siraamu omupya. Ennaaba ey'okutaano ye muntu okuba nga ava mu kkomera. Ennaaba ey'omukaaga n'ey'omusanvu n'ey'omunaana kwe kunaaba okwa jjuma n'okwa yidi. Ezo zonna ndowooza ziwudde nga bwe nzikumenyedde. Zonna ennaaba yaazo y'emu wabula nniya yeekyuka. Nga zinaabwa zitya? Bw'abeera omukyala oba kale omusajja siraamu bugamba sooka omusajja sooka oyonje ekiso. Omuntu bw'agenda mu lufula nomala okusala endigayo ente embuzi yo akambe kano kawe yonna kajjula omusooka oyoza akasooko bulungi konna kakole ki katukule nga masha Allah kitukudde bulungi. Bw'omala okwoza ekikula naaba omutwe ra'asu guno omutwe gwo nagwo gunaabe gutukule. Oli waddembe obbiyumunguza obbireka n'ebyovu byo. Bw'abeera omukyala siraamu bugamba mbu sooka onaaze ekitabo bulungi kubanga sekretary ayinza oba obwedda awandiika bw'asiimuula kati kitabo kinaaze kibeere nga kiyonjo bulungi. Bw'abeera ng'ova mu nifaasi oba haidhi okwetukuza okw'oddamu shahariya oba okwetukuza okw'obwannakawere funa kapamba kakubeko akawoowo kanaabe mu kitabo kyo bulungi kyonna okakasenga munda wonna olaba nga wali saafi nga pamba bw'omuteekayo bw'avaayo ng'ekyenjawulo ekiba kiriko nti wataddeyo mukalu agenda okuvaayo ng'atobye naye nga tekuliiko mbeera yonna ejjirako. Bw'omala okakasa nti otukudde bulungi onaaba omutwe. Awo nno ensansira gwe yasiba ebiviiri by'abafu naye kankyogere bwetyo onansonyiyirayo kuba tebiikirizibwa. Tusimanyi omutwe gw'onaagunaawuta kuba olina ogutobya. Bw'omala onaabe sayidi yo eya ddyo yonna. Kya sunna ekyo sayidi eya ddyo ginaabe ku mikono wano olubuto amagulu aga ddyo odde sayidi eya kkono ginaabe. Bw'omala wenna weeyumunguza amazzi gigiyitisa gusulu kubanga ta'amimul badan bil ma'i kwe kubunywa kw'omubiri gwonna amazzi. Oli waddembe okwekuuta bw'omala n'ogwa mu swimming pool n'ovaamu. Amakulu kasuba ng'omubiri gwonna ogubunyiza amazzi zeeyo ennaaba. Kya sunna okufuna wudhu. Abagifunye ku ntandikwa bawa bbeeyi. N'agifunye ng'omaliriza era osigala olina enkizo era nga sigala kirungi. Senga omulabidde mu kinabiro ng'amazzi tegatambula woonaaba gasigalawo bagamba ebigere bireke. Malabira mu kinabiro ng'amazzi agagwawo ge gagenda n'ebigere binaabireko oveeyo ng'otukudde nniya yeekyuka naye ng'ennaaba ezo zonna
zezimu. Wa barakallahu fiki wa jazakillahu khaira. Manyinaze kansubenti obitegedde bulungi nnyo n'okunsinga era obikutte bulungi nnyo biidhinillah nkuwadde olukusa osomeseeko n'omulala. Hayakillah. Ahikafi wa salatu wa salam ala shafi Muhammad al-Amin afdalullahi salatu wa salam alayhi. Eri yenna abakendezeza mu swala ye nga wobuuzizza oba ayongedde mu swala fa alayhi sujudu sahawi. Senge swala oba ogikendezezaamu in any increase and decrease in your swala. Let it be subuh, it is meant to be 2 rakas, you play 3 rakas. Asrin, meant to be 4 rakas, you play 5 or 3. And like Maghrib has to be 3 rakas, you play 2 or 4. And at the end you realize that I played 4 rakas instead of 3, 5 rakas instead of 4. It is a must for you to make sujood sahaw. Ekyo nga kyetulina okukola ffenna ali ayeerabidde man zaada au naqsa fi salatihi. Oyongeddemu oba okendezezaamu olina okukola sujudu sahawa. Tusobola togiddamu yonna. Atta neobanga osadde raka 3 ng'olina saala 4 n'ojjukira ng'omaze sala saza salaamu oyimuka n'osala raka endala emu yokka ne ziwera 4 bw'omala n'okola sujudu sahawu. Wa barakallahu fik. Kyekyo tulina okukola. Walillahi alhamdu.